Michael Kabaziguluka akulira ebyokulonda mu kibiina kya People's Front for Freedom PFF ategeeza nga bayimiriza okukima empapula z'abagenda okukwata ekibiina kaadi mu kulonda okujja okutuusa wiiki ejja naddala eri abo abajja n'abawagizi baabwe. Tetujja kuggalawo but we shall scale down tusobose service providers okutereeza ekifo kino obulungi. Tujja kwongera okuwa empapula oyo omuntu kino omwana abaze naye enteekateeka eno ey'okujja abantu abangi tujja kugira tugiyimirizaamuko. Kabaziguluka agamba nti kino bakikoze kuba ekifo kigenda kuddaabirizibwa nga beetekera tabamiruka waabwe agenda okubeerayo sabbiiti ejja. Tusobose abagenda okutereeza ekifo kino okukola omulimu ogwo okuyooyoota ekifo kyaffe kino olwokubiri tusobole okukostinga abadelegate baffe wano. Bino abyogedde ne bannamawulire ku kitebe kyabwe Katonga Road mu Kampala n'ategeeza nga ku Lwokubiri lwa wiiki ejja bwe bagenda okulonda obukulembeze obw'ekiseera obugenda okubayisa mu kalulu ka 2026 nga n'olwekyo balina okweteekateeka. Akakiiko akalondebwa akayitibwa Council of Eminent Persons. Council eyo egenda kunominatinga abakulembeze ku mitendera egy'enjawulo. Ngani akulembera ekibiina gwe tuyita party chairman, ni mumyuka we, ani structure ekulembera ekibiina ey'akaseera. Ategeeza nti mu mateeka balina okugenda mu byalo okunoonya obukulembeze buno naye olw'okuba nti ebbaluwa ebakakasa bagibawa kikeerezi kwe kusalawo okuyita tabamiruka w'ekibiina ku kitebe. That will be the interim leadership because ng'ekibiina tulina kulonda bukiiko kuviira ddala ku kyalo. Tudde ku muluka tudde ku magombolwa naye olw'okuba certificate twagifuna kikeerezi nga tugenda mu kalulu twali tetulina budde buyinza kuyita mu mitendera egyo gyonna, so ne tusalawo tuyite convention wano etuwe interim leadership. Kabaziguluka era ategeeza nga mu kiseera kino bwe bakafuna abeegwanyiza ekyobwa pulezidenti babiri naye nga babawa budde okugira nga balindako basobole okubakolera enteekateeka ennungamu. Tetunnaba kuteekawo program ey'okunona empapula ku bwa pulezidenti. Enteekateeka ebwe tunaba tugitebo bangi bazze wano nga bazaagala naye ne tubagamba program eyo tetunnaba kukola ki kugifulumya. Olaba presidential candidate tajja mu kimpowooze nga tulina kuteekateeka omukolo gaggadde. Bw'ati ajjukiza bannakibiina abali mu byalo abeegwanyiza ebifo eby'enjawulo bakozese woofiisi eziri eyo baleme kwonoona budde na nsimbi okujja mu Kampala ku kitebe. Olwaleero abantu ab'enjawulo baggyeyo empapula Omunene Mugisha Betts okuva e Kisolo ne balambulula ku bye bagenda okukola. Kisoro municipality should be an exemplary municipality with street lights, with the road signs, with the nice road connections, with good harmonious image for our country. Shamshad Nalujja yakusakidde gweno ku Lwabukedde TV.